bakatuuka abakusa bakatuuka tubaniriza mwebale okukwata obudde ate tulaba ne bakabona nabo batuuse ekitambiro kinatera okutandika. Waliwo abakristu abaagala okwesera ekitambiro ky'emisa omwanika wali abo anolenyere mwetunudde ali wabweru awo alina ekitabo muyinza kumulaba tutuukirire owandiike ekitambiro ky'emisa okwesabira okusabira ekifo kino okusabira ebigendererwa eby'enjawulo kwata munnamuli wali awo jangu owandiise ekitambiro ky'emisa kwaye tubeebaza mwebale tutandika era tujja kusaba mugende maaso okuteeka mu mbeera ekitambiro ky'emisa ate nga twogera okuba nti yotekitendera bulungi.
yamwe mutuukirivu. Amiina. Abuganda amaanyi n'essanyu tukola kino ekitukuvu. Tukuŋŋaanidde awali Katonda Kitaffe. Ennyuma ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimo kwamwe mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Nawe bibeere nawe. Twebaza Omukama yateekamu omutima ogwo ogulumirwa abalala ate naddala mu budde buno obw'ekisibo okwagala kwe tulina eri Bakateyamba, aboolo, abawejjere, abatalina bwe bali. Twebaza Omukama olw'okwagala kwe yateeka mu mitima gyaffe n'olw'emirimu egikolebwa mu kifo kino. Tusimbye mu kisinde ekyajjajja ku muteerabirwa Emmanuel Kayinaali Nsubuga yatandika omulimu guno amatendo n'ateekamu institutions ez'enjawulo nga bwe muli eno ey'abasisita aba Samaliya abalungi, Basamaliya ab'ekisa, ate n'empandiiki yaffe ng'erina akakwate ku kifo kino kubanga naye yagitandikawo. Teyakoma okwo, n'atandikawo ne babrada b'amansi era nabo nga bali kuweereza, ate n'atandikawo ne seminaari enkulu eya Sentimbaaga. Atendeke bannaddiini n'abasaaseredooti abalinyigira mu mulimu guno. Mukama tumwebaza mukubireko mu ngalo mwebaza. Sala tunamala wano baga kusabira abantu bonna abali mu mbeera eyo. Omukama abakubagize, abasaasire, abagumye egisaale bagye basanga mu bulamu bwabwe, ate abafunire babenefactors bangi abanasobola okukala omulimu guno mu maaso. Abaafa tubakwasa Omukama abatuuse mu bwakabaka bwe nga kitaffe ono Emmanuel Kayinaali Nsubuga eyakola omulimu ogw'amaanyi, ate n'abafudde bafaala nga baliko mu kifo kino. Mukama ayongere okubasaasira. Ate naffe tumanye obuvunaanyizibwa bwaffe ddala ku mpagi eyo ey'okuyamba abatalina bwe bali. Nga tukimanyi bulungi nti naffe twaliko mu mbeera ezo, oba tukyasobola ozibeeramu. Enseera ekyuka buli kaseera. Ate ku emitima alabironi ebingi etwalina omutima okuteekirayo atusanze abantu abonaabona tuli selefishi n'akyemalira n'asiwa mukange. Mukama atudire bwatusaasire. Etonda ya Katonda omuyinza buli kantu. Nammwe baganda bange nti nnyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. Kyemba negayamba omutuukirivu embeera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange kunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza buli kantu kwata ekisasanyo ebibi byaffe atuuse bulamu obutagwawo. Imikisa katumukoole atusasire.
n'okwekusa kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Essomo erisooka Katonda omussaamu ekitiibwa obanga tokola ebyo by'oyagadde. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi omutwe gwa 58 akanyiriri ak'omwenda bba paka ke 14. Omukama agamba nti bw'olyeggyamu ekikoligo n'okusimba olumwe n'okwogera ebitasaana, bw'olyemaliza omuyala n'osanyusa omunaku, olwo nno ekitangaala kyo kirisitukira mu nzikiza n'ekisiikirize ekyo ne kiba ng'ettuntu. N'Omukama anaakukuumanga lutata, alikuwa amaanyi mu magumba, n'oba ng'ennimiro efukiriddwa amazzi eteggwamu mazzi. N'ebifulukwa byo ebikadde birizimbibwa buggya. Olisitula empanduwambi z'amazadde amangi. Oliyitibwa omuddabiriza w'ebikadde, alongoosa enguudo z'ekibuga ne wasulika. Bw'olimba ku kutambulanga ku Sabbaato n'okukola by'oyagala ku lunaku lwange olutukuvu Sabbaato, n'obiyita olw'essanyu, olunaku olutukuvu olw'Omukama ow'ekitiibwa, n'olussaamu ekitiibwa nga tokwata makubo go oba okunoonya ebikusanyusa yadde okunyumya ebitasaana, olwo olisanyukira mu Mukama, nange ndikulinnyisa waggulu w'ensi. Ndikuliisa obusika bwa Yakobo kitaawo, kubanga akamwa ka Mukama kekoogedde. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera.
Petro
twebaza nti bakatonda mu ngeri enjawulo obunyamiza ddiini waffe ate mwana mukulu waffe ow'omundeeba Father Simon Peter Sekyanzi Father Kawuki Godfrey Father Masira Bonaventura Emmanuel Nadi abeera wano nange Father Manuel Ssemambo abeera tubeera mu ndeeba ffe ojjeko Father Minani olunaku luno twebaza Omukama luteeseteese ate nga lugwira ddala wakati mu budde buno obw'ekisiibo Omukama mwaddira abaavu bonna n'abateeka mu makkati gaffe alabe gye tunaakola kyanaku nnyo nti abantu bangi baagala okusaasirwa n'okuyambibwa nga bagudde mu buzibu naye bannaye bava mu buzibu bagamba tebinkwatako wakyali abantu bangi nnyo abaliisa bannaabwe akakanja mu maka eyo gye tuva oluusi tulaba ne ku nguudo eyo ng'omuntu afunye akisidenti motoka yagenda negwa enakireba motoka yali yabyennyanja yatomera emotoka endala abantu abamu ne bakutuka amagulu bannanga abantu balwanira ebyennyanja nga tewali naafa ku bantu nga batakula banoonya amasimu abamu nga amasimu bagamenyale mu mirambo gwe mutima ogwo gwe tulina ennaku zino ebyaguddewo nga bakuba bannamawulire mwabirabye emigoba ntegiriŋŋanga egyente so nga bakuba bantu kubanga abantu abasinga tebanategeera kitiibwa kya muntu tebakimanyi nti omuntu ne bwabeera abonaabona ne bwabeera nga oba alina ebimutabuseeku asigala muntu that person is an extension of yourself era abatusuubidde okumuyisa nga Yesu bwe yayisanga abantu naye embeera egenda ekyuka mu nnaku zino omwoyo bwe bayita indifference sifaayo omuntu n'omuyitako omukungujjo kubanga gwoli bulungi n'otumanya nti no embeera eyo naye wagirimuko singa mutandika otubulira buli omu gyenvuddewe ojja kukisanga nti waliwo abakukwata mu mukono Mukama yakusindikiranga ba benefactor awo notwebaza Omukama olaba nti bonna batukutte ku mukono nga tumukubirako mu ngalo ebigambo bino ebibiri benefactor ne benefactus byewulirirako nnyo kubanga bw'oddayo mu Lulatini bijjayo bulungi amakulu waliwo n'ekyala misericordia ekigambo benefactor kiva mu kigambo benefactores ekitegeeza okukolera abantu obulungi kubanga nange waliwo abankolera obulungi buli lwenzijukira nti waliwo abankoledde obulungi abanfudde kyendi munaddala ku abasaserodoti ne bannaddi tetusomedde ku ssente zaffe nammwe waliwo omuntu yayimirirawo naye kyannaku nnyo nti bwe tutuuka ku birungi abantu abo oluusi tubeerabira kyeva ntendereza Omukama ate nga neebaza Omukama olaba sisita bano si be bazaala abantu bano si be baabakuza naye obatuukiriza mulimu gwa Mukama Mukama akibaweeremu omukisa bambi babaleeta wano tebaliikwa nannyinibo bambi ne banoonya bannyini baabwe ne bagenda nga basabiriza wano nawali abaana bakonda basobole okubeera obulungi bambi tebafuna namaka gatuge maka gaabwe bano be baana baabwe abina ballange buli muntu yandeekoze okubeera maama w'omuntu ow'ebbeeyi maama wa faaza maama wa paapa maama wa kabaka naye bo bamaama baabo abawejjera batalina nakyakulya batalina kyakulya tebamanyi kwogera abamu tebamanyi nakiri ku nsi ne boola ne booza ne bakola ki bannange Mukama bawa omukisa basisi olwomugateero sikyanyinya omyaka gyaffe gino okufuna omwana omuwala eyewayitiza omulimu gwange nja kugiranga era asooka kubuuza nti onoofunirayo mmeka waliwo omutuukirivu gwenzijukira bamuyita
Teresa w'Ekalakata bamwogerako nti olumu yagenda eyo mu buyindi eyo nga waliyo abantu bangi nnyo abali ku nguudo. Kakati kyeyakola n'agenda ew'omuyindi omu n'amugamba nti ssibo beerako kompa abaana bange bafunaako okulya. Omuyindi kyeyakola n'agenda amuwanda eddusu mu ngalo ntibiibyo. Kakati Teresa w'Ekalakata n'amugamba ssebo ekyange ekimpadde nkirabye naye ate abaana banaalyaki. Omusajja nekimukwatako n'agenda mu sitoowa n'amugamba jangu ogimu emigaati gyonna gy'oyagala n'amuwa ebintu bingi nnyo. Tusaba Omukama atuuse emitima gy'abantu. Abantu bangi tebakyalina mutima gulumirwa abantu. They are supposed to be selfless but they are selfish. Beerowoozaako bokka. Awo no benefactors. Olera banne ebirungi naye Mukama akoledde ebirungi ate naye Mukama gwagenda okusinziira kukolera ebirungi. Amiina bannange. Ate ekigambo ekyo bakiyita benedictus. Benedictus kitegeeza omukisa. Kitegeeza benedicere, okwogera obulungi ku muntu oba omuntu yennyini okweyogerako obulungi. Ennaku zino bannange bannaffe tuboogerako bubi, oluusi ne tubalako ne batakoze ate naffe tweyogerera bubi ne twenyoomanyooma. Awo nno tukola twebazaawo bonna nga balina obwogerako bulungi kubanga obasitula ate nga bayambala okuzuula ebirungi bye balina. Kubanga ennaku zino abantu bangi batulaga bikyamu. Tulina abantu bangi nyo basadists nga ye bw'alabanga obonaabona n'essanyu lye. Biseera by'okulonda bayinza netugamba nti abange mumpa obulunkulankulanye ekitundu kino kuba ategeeza lubuto lwe era ogenda okulaba olubuto luluvuddeyo inaalinnyo omuyembe n'asangayo emboona abali masitaba waabo. Kati twaba obulisunaabu balabe bakomawo naye omutima ogwo gulumirwa omulala. Gulumirwa omulala Katonda akusanyusa. Bwe tuyamba abantu abo tuba tuyambye Katonda yennyini nnyini. Egamba ebizibu byabwe n'ebifuula ebyange. Teweeyibaala kubanga naye munange ebintu biyinza okutuuka. Tulabye abagagga bangi nnyo abaali abalungi abaali abagagga naye kati nga bali anfuufu. Awo nno Mukama Katonda atusuubira okubeera abasaasizi. Tubule atwateekawo ne devotion ey'obusaasizi. Okusaba obusaasizi, ask for God's mercy. Be merciful. Emimwa gyo gibeere merciful. Emikono gyo gibeere merciful. Okutuuka okubeere merciful ng'owuliriza ate ng'olaba. Kyanaku nnyo nti abantu abamu bavudde mu kereziya ne bagenda mu madiini agatategerekeka agaliwo ennaku zino. Naye singa otwala obuvunaanyizibwa n'obabuuza nti ki ekyakujja mu kereziya katolika, ajja kugamba nti nafuna obuzibu wano nendwaza saalabayo omuntu ajja kunnyamba era abantu bali be bajja ne bannyamba. Abakristu bangi nnyo banenya Yesu ono ali mu Bukalisitiya ne batulaba essaawa n'essaawa, which is good kubanga yatuwa amaanyi. Naye Yesu oli ali mu kyalo atalina katanda, atalina ttooyi, atalina waebikaluba, bamulekayo ng'akaaba. Amiina. Era Yesu asigala kubuuza nti munno nga tumufuddeeko. Tuba olaba enkolagana yaffe ng'abantu bwebanga si nnungi tetufuna birungi ewa Katonda. Senga munno omuyisa bubi n'omuliisa kakanja n'omubonyaabonya ate n'ojjewo Omukama ng'osaba akuyambe. Kyoba olaba Yesu agamba nti bulaba nga waliwo yakunyiiza so ng'otabagane naye olyoka oleeta ekirabo kyo. Awo nno twagala Omukama atutondemu omutima ogwo, omutima ogulumirwa abalala, omutima ogwa keya. Kubanga n'emmaka bwe gutabaayo seera ebisinga bataata baffe bwe balwala bamaama bafaayo nnyo. Ayinza n'okuba nga yagenda dda nga yapaalapaala dda, kakati bw'alwala ne bamukomyawo mukazi bwatubambira alabirya ate munnange ye taata w'abaana. Naye tuyinza okwebuuza nti abakyala be balwala naye abasajja be babeera yakulisanga nti ebisuubu ebijja taata w'amaka adduka mu maka n'agamba wano tebasoboke naye wamwe bakuyambe ebirwadde byo, wemanyi tewajja ebirwadde byo
n'avuga nti muyuze emitima gyammwe, omutima ogwenenyeza, omutima oguteefaako gwokka naye nga gufa ne ku balala. Ekigambo ekirala kyenayogeddeko ekigambo ekyobusaasizibulwa tibakigambo misericordia, misere kitegeeza ennaku, kool omutima, daali obugaba, nti ennaku ekuli ku mutima gikwasa Omukama. Waliwo bingi bye tusobola okukola okuyamba bannaffe naye oluusi tubibuuza amaaso. Tewera abaterawo ebikola ebyekisa eby'omwoyo n'ebyomubiri, ebikola ebyekisa ebyomubiri, abaavu abatalina kakulya nobawaako okulya, abatalina kakunywa nobawaako okunywa, abatalina webasula nobawaako okwesulako nobasuza. Ate ebyomwoyo nosabira abalamu n'abafu, abatamanyi n'obayigiriza, abalwadde n'obajuna, abatamanyi kati kisumu n'obasomesa, abakunyiizizza n'obasonyiwa. Ebyo byonna bikola bya kisa bye tulina okukola nga tulabira ku Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga tugamba nti no biriko n'empeera, era agenda tuwa obwakabaka ng'asinziira ku ebyo. Era bw'oba tukola bintu ebyo kuyamba banaku, buli omu yeebuuze nti munyambye bameka. Ate abantu bangi batuyamba nga balina ebigendererwa eby'enjawulo. Oli bw'aba alina ky'anaakuwa n'asooka n'akuŋŋaanya bannamawulire. Oluusi n'agenda ng'awulira abantu bonna kyeyakukolera. Ate wakimpadde wakolera ekintu lwaki ogenda olaalaasa? Oli n'akuwa naye ng'alina ky'abaza. Ennaku zino n'abakuuzi bangi nnyo, bannakakuuzi ne basekakuuzi. Bakuula bukuuzi n'engufu bwe banoonyamu okukuula, naawe bajja kukuula olwo. Awo ne tusaba Omukama, twagala Omukama atukolera ebirungi. Naye bannaffe oluusi tetubalowoozaako. Gosukira okukagusula nabo. Ebintu obutonotono obwo. Senga baleka soda wano olwaleero. Omuntu alimu omutima ogwo ogufa ku balala, ajja kusooka we bali abalala, alyoka atoleka ettupa eyiye. Naye oli atalina mutima ogwo ajja gamba owaayitaggwawo nga sifunye. Najjako akatupa akagende agamba waayi akutandikira omuntu mutono nnyo nga mugenze mu ddiire, ayinza okutikka akabindo n'atamanya nti nno waliwo omusajja omu yali alyamya emmere ku ddiiro nga balina akamalako emmere yonna. Mugamba naye waayi osambika ati okusituka byobulaba ntaddeko luno ne bwekufuna buzibu. Keya bannange buli muntu agala okufiibwako. Olaba n'omubbi baabamubaga bannange bansaase so nga ye abaga batagenda kugatta busi. Oluusi nsaasira nnyo abapoliisi. Abapoliisi ayinza okukanulira amaaso buli ku kkubo ng'akulinza okujja mu ssente era n'abakanguwala nnyo. Agenda okulaba ng'emmotoka teriko kizibu kyonna, agamba nfunye alino katyayi bw'abadde agenda okuntulugunya. Saba Mukama ntondemu omutima ogwo ogufa ku balala. Gwe mutima ogwo Obukristu Obukatoliki tulira ffenna nebyo tunaabeeranga abali mu Kereziya tuli kimu Obukristu tuli kimu ffenna, ate bwe tuddayo eka ng'olyako ebintu tekinyamba. Nze Mukama wange yanyiriza omutima ogwo omugabi ogwo, yajjiranga omugaati n'agukwata n'agukuwa. Ate bwe yamalanga n'agamba mpaako bwagaananga nga oguggyako nga kkuba oluyi ng'agulya, oluddako gwosooka n'omugamba mami empisa eno Mukama yagituteekamu era tulina okubeera nayo. Kakati bwe tugenda twogerayo mu mpisa eno eya almsgiving okugaba gyenetololeddeko olwaleero, tegomba bukomi kukukwata bintu nga bino bye tuleese olwaleero. Sijja kubyogerako ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo bye tulabye tekikomaawo, naye yeeyongerayo n'okuwa abantu advice, omuntu n'omuwa amagezi amalungi aganaamuyamba aleme kugwa mu buzibu. N'otomulinda kugwa n'ogamba nze namulabirawo ng'akanula amaaso era seewunyiza nnyo bwafunye ekizibu ekyo. N'otolaba ekantu k'olina n'obaako munno professional advice
oyinza okuba nga tolinako oyinza kumuwa najjeewo naye ng'omanyi abayinza okumuyamba mugamba sinsobola kuyamba naye mujero katumukubireko tulabe ekyo bwe kiba kigaana akristo osobola okusabira omuntu oyo amina omutukuvu paapa Yowaana Pawulo okubiri yatugamba teri muntu mwavu nnyo nti talina kayinza kuwa balala wakiri wasimayo wakiri oteekawo embeera ey'emirembe wakiri batolina sente osobola okujja n'osaawa osobola bingi byetusobola okugaba amina wakiri ebigambo bye biyinza okubagiza omuntu oyo ekigambo ekimu kyokka nti I love you nti ekizibu ky'owulira kyanange kyempulira kibayita compassion suffering with somebody n'entambula naye mu bizibu byo tekitegeeza nti ate kubanga nkuyambyeko mu bizibu byo kanogenda kwefuula masiikiini buli ekizibu ekinajja nze nja okukuyamba nedda baaba ate ogwo mutima sigutwagala obeerawo naawe ate ogenzi wala wabula ntambula naawe nenyambala engatto zo nga tezintuuka nezinyiga n'okunyiga obulumi obuba nenkufuula obwange nenkukwatizaako kati bwe ndaba otandise okwetengeera neŋŋamba nti otyo kati no naye munnange weefeeko ate oyambe n'abalala bwe kityo bwe kibeera nga kutambula ne bannaffe mu buzibu bwabwe naye ndowooza kwe mutima ogwo ne bannaddiini baffe bwe balina okufaayo okukola kyensobola paapano yagamba nti teri muntu mwavu talina kyasobola kukola bunaawe olina kyosobola okukola kyova olaba kerezia ebiriddewo olw'abantu abaavu abaleeta ekikumi bwana mukulu n'agattagatta n'abeerako byakola n'akatono k'oleetaako kayamba nnyo ate n'agamba teri mugagga nti talina bye yeetaaga waliwo omusajja omugagga yajja mu ofisi yange olumu nga ndyeye katende ng'avuga pajero nga musajja nno yabalanga mumuddo nemutunuulira namba faaza njagala kulaba nina ekizibu egamba kizibu ky'omusajja kyalina agamba faaza olowooza ntyeba bakutuuka ekiro waliwo ebintu ebisikire ebibone binkuwa mubuuza kimanyi bwojja n'ombulira ebizibu byonna n'obimalayo kibuzo kinesooka okubuuza nti oyimiridde otya enkolaganayo ne katonda eyimiridde otya awo wetandikira nagamba faaza natta omuntu naye kinfuukidde ekizibu faaza kubanga sebaka kutulo kati mwezi mulamba nemutwala mu prosesi ey'okwenenya n'okusonyiwa n'okuddaabiriza omukama omusajja n'addayo naye nina abantu betwegomba n'omulaba ng'ali bulungi naye ng'obuzibu bwaliko awo no teri muntu gwogamba nti ye ali bulungi oyinza omugaa nti mufesiimye bannange naye nga bebuli agamba nti senga omanyi kyebitamu ayinza n'okuba nga obugagga obwo yabujja mu mirimu ekitabo katonda kitiibwa awo nno buli muntu alina omusaalaba gwe era n'abantu abali wano beetisse omusaalaba era omukama atusaba tuleme kubeera misalaba eri bannaffe oleme kubeera ngaakayinja mu ngatto wabula obayamba okubeetikirako omusaalaba abasisita bano kyebakola wano bakubire gwobugalaga naye ekimala kubakubira bukubizi mu ngalo kyetaaga okubayambawo ku mulimu kubanga nabo bana bantu bano si bebazaala amina omulimu gwa wano si gwa basisita bano bokka kirinyanga n'ogenda amalwaliro abantu abamu bagendako mu ddwaliro ng'alwadde naye ebirundi ebika gyogendako mu ddwaliro situla lasitiya baliwanoza twajja wano natusumba ejjinja kalooli naye twasooka eyo mulwadde ya kansa nabo nga naye basajja abalwadde kansa nagamba bannange katokuba nakuddamu kulya nnyama bannange netujjawo netulambula nosanga omwana ng'akyali muto nosanga omwana omuto nogamba mukama ate nze ebizibu byenina ogirongombiraawo ate balina kino kituyamba netuyamba obutaddawo kwemulugunya amina kubanga omusalaba ku katundu butundu ku misalaba egiri mu nsi akituyigiriza bulungi nnyo kitaffe papa akituyigiriza ate ne yesu yennyini kyatuyigiriza oyinza okuba nga tulina kyogenda kona naye n'obuwuliriza buwuliriza listening ear
listening ear. Abantu abo bokyamunyonyola kyomugamba ntegedde gyolaga teweeruma lulimi. Sigenda kwerabira nali enjagala leyo mu office nakola masomero ku bwana obuto akala ne kajja kali mu bitu ne kagamba Faasa njagala kulaba nina ekizibu kyamaanyi nnyo. Nabwe omwana obuto kizibu kikyali naga tubeere mu office nkikubulirye neeyo ngenda naye mu office mu office nagamba Faasa nakusaba okoleyo ennusu 5. Mbuuza olwaki omwana nali nina obuzibuzibu nanewolako sente newolako sente omwana amugidde ekizibu angabi agenda kunkuba ku kirombo nimukyamanyambe Faasa tenkotasiza nendola nusu 10 nezimuwa nagendanga musajja nagamba Faasa okinkolerewamula obewa kati ku myaka gyenga omwana omuto nandibadde nkibuusa amaaso naye kati ye agamba nti ki kizibu leka tufenga abasajja ebiseera ebisinga ebizibu by'abannaffe tubinafuya kubanga ffe tulina agatimatima agali awo ng'ogyeko mu abali wano omuntu ayinza n'okuba nga akaaba nga tolukalirira ako nako naye nga si ekintu kyayitamu kati being attentive to other people is something very important. Nagala ko abakulembeze oluusi ebizibu waliwo faaza omu nakino bankyogere faaza omu yali eyo mu Amerika kakati waliwo omukristu nga yagala kumulaba nga bamanyi faaza oluusi abaakoye oluusi bwojja okundaba nga akoye yinza okuboggolera kubanga naffe tulinamu obw'omuntu nagamba sigenda kulaba leero olunaku lwe nabawa lwakusatu ojja kujja naye ku lwokusatu musajja n'agenda nga yenna omutima gwennyise omanyi kye yakola bamusanga walengera nga yeetaddemu omubamufu wajju naye kino ekyakwata nnyo ku faaza nagamba bwentyo bwenkola abantu bwe sibayamba mu bizibu byabe bagenda awalala bwe tutabayamba mu bizibu byabe bajja agenda mu masawo abeera. How is our pastoral care system? That is now kulowooza nti abakristu batuuse mu kereziya ebintu biganye abeera obanze nebase ne bannange bebase bulungi. What is my contribution? Oba alina n'ebibiina ekibiina ekyokusamalira obulungi omusajja oyo yeevaamu n'ava ku ngamiya ye omulala yali badde asobola nti omusajja oyo size namugambye ayitaawo kubanga yamanya nti no waaliwo ebisibo ekkuba ebyalikyalo kati alinze namugambye yeetwaleko olabe bakubye nabitono nze nakubye nandikubye n'ekisingawo naye naava kungu nabayagala nti pambi ono omuntu wa Katonda oba yabireetedde oba yabadde bba nze kamuyambe abira anyambe nze kambayambe gavumenti erimanya gyerimpa Yesu yalipaya kyalipa kakati abana badiscriminatinga walaba omuntu gali mukizibu waggwanga ki waddiini ki kakati gwe senga erinnya likuluma ekiro ng'abali awo musiraamu oba musamize yakula amannyo ku kyalo bamulokola ogamba nti sijja agendayo kubanga ndi musirimu katoliki. Ebintu bino ebyokuyamba it cuts across all religions. Amen. Ate kiriko empeera ey'amaanyi ennyo mu nsi muno ne mu ggulu. Abantu aberekereza olw'okubeera Yesu ne babayo n'obulamu bwabwe ne bagamba mbeere wano bosise wali badde bali mu maka gaabwe naye ne bagamba ne mpulidde Yesu akaaba naye kanyamukule omukwano gwe yenna kamberekereze mmale okwatendinga ku muntu ono mwekubireko omugalo basisita bannaye era tubasabire tubawagire mubaleeterenga wano ebintu ate oluusi mubawali abali abalwadde bokka naye nabo basisita balina ebyetaago byaki kale jamo kyange bano abajjanjaba tebasobola agenda eri kwekolera akasente nga bwemukola ate nabali bebajjanjaba omujjanjabi ne bebajjanjaba bonna beetaaga okukola ki ate nange abatujjanjaba mulekerawo twekaanya ogendeyo mumalwaliro eyo olina kukuba empiso ngaakuba enti so nga omuntu asobola kukuba empiso nanga tofaayo tekajja kuluma
nagikuba bulungi nnyo nosereka ekyo tugende lusangayo omwana obutuba obutubadala eyo nyabo noluka mu ofisi nze yantukako nga njirinya mutuuka eyo nali nkyalirufuuka lutotonda lukufuuka kati nga bwefuuse nakisola pano ebina nkyalirufuuka lutolotolo nga nziruka emisinde nkomyewo olweggulo oba kuddukaddukamawo nyambadde bwezange za sports esajja neriva tene ennyonnyo nolingamba muvubuka nze wandisewo kusaba genda opitire faaza bwetaaga mugamba kalesewo kati mbagenda nkola tisomera mangu yomuvuka bwenakuzinogabaki tukusabanira bantu bakulu nga sebo kamuyite negenda nagenda nendabanaberawo nga yekyagasyanga naye nga abantu baliwo bamusegeera bagamba ti sajja leero ajja kuyiga essomo ngenda nenamba bulungi nnyo nenzitaga mu kasoko yange nenzigana mu ofisi nogamba sebo yingira ngamba kyogamba olifaaza mujja kuyisuubya abantu nga temumanya identite yaabwe bannange yesu kristo ali mu banaku omutuukirivu gwe bayita disenti wa pawulo omutuukirivu werumu yagenda nasanga omuntu nga obutiti bungi nasala mu kyambalo kye namuwa eriro yesu namwolekanga yoyo nga yesu yayambadde ebintu ki kati jesus is this guy singing the poor abantu bamenyanyo yesu ali mu bugagga era gyobola abafaala baba alina ku ssente nga yasoma nnyo nga abugagga oyo bamwettalira ate naye ayinza okuba nga yettalira nnyo abagagga abali mu paaliisi naye yesu oyoyoyoyogoliko oyo ate yajja okuyamba asigalawo ng'akaaba awo nno twetaaga okwesa obujja mu mutima ogwo akati omutima guno guliko n'ogw'ekisonyiwa omuntu oyo amunayisitamu kyakoze n'omuyamba n'omujjuna n'omusaasira okusonyiwa omuntu oyo kubanga nange nnamu ebitatu kuba munange nneebera gyemusanzemu enkosa nga sikowa kumusaasira era bwe mutima bwe gumu ogwo omutima oguyamba temuli ku bintu byokka sabooni simanyi biki gweyongerayo wala amina gwe twagala ogwo mukama atutondeko atisita emitima egyo ebyo ogwenenyeza ate n'omutima omugabi ogulumirwa abalala doing something without counting the cost. Let me help the person. Ebirala tunalawo oluvannyuma naye abala tubalirira nnyo nnyo nfuniramu wa nfunira mwana waani era genda bali mu ggwanga lyaffe muno kati bafaayo ku byetaago by'abantu beefaamu bokka 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 omukama atusabiremu omutima oguli elastic omugaziwa ate ne kuyamba abantu abali mu bizibu tusaba omukama atiyamba olunaku luno olwaleero abantu bano ate si bano bokka gye bali bangi oli mu byalo eyo gye bali abamu tebamanyi katikisimu abamu tebamanyi ddiini instead of condemning them okubalamula n'okubasalira omusango I think we need to understand them and help them. Amina. Mukama tukusaba tutondemu omutima ogwo ate olunaku olwaleero tuveewo nga twongedde nga tuweze nti tujja kuyamba abantu abo. Mujje baagalwa, mujje bemanyi, mujje wakitange bakabaka be. Mujje baagalwa, mujje bemanyi, mujje wakitange bakabaka be. Mujje bemikwano, mujje mwera. Ebitabo byaffe eby'okukama ayi katondanisaawo kataba lukubaza olabana babali muno n'obuyambi n'obugabirizi n'obukuumi bwebawadde okuva ekikozo kyatandika n'abakitandikawo mukama yabikyetaaga obuyambi bwo n'obukuumi bwo n'obugabirizi bwo n'obuyisa mu bantu ab'enjawulo naddala abali wano bafune omuntu anaabayamba bafune omuntu anaabadduukirira basobole okufuna eddembe mu mutima basobole okuza pasika nga bali musana kusaba oli ebino betugenda okwangulira When
diocese, abepisikoopi, abasaserdoti, bannaddiini n'abasomesa. Ekigambo kibayigiriza abakristu bategeere nti Yesu Kristu kwagala naffe nno kulagenga okwagala eri abalala tusobole okufuna enneema ez'enjawulo. Tukikusaba Ayi Mukama. Wetuyambe Ayi Mukama, otuwe ebyetaago byaffe. Okusabira abakulembeze b'eggwanga. Tusabira abakulembeze baffe ab'eggwanga Uganda. Kristu kiwa mirembe ali mu ffe, abawe enneema ey'okuleeta emirembe mu bantu be bakulembera, nga beeyamba ebisaanyizo by'omukulembeze omulungi. Tukikusaba Ayi Mukama. Wetuyambe Ayi Mukama, otuwe ebyetaago byaffe. Okusabira abasoomozebwa. Tusabire bonna abasoomozebwa mu ngeri ezitali zimu, naddala abo abatawanyizibwa endwadde ya coronavirus. Omukama abatuuseeko okusasira kwe bafune eddagala eriwonya endwadde eyo, naffe atutalize endwadde eyo. Tukikusaba Ayi Mukama. Wetuyambe Ayi Mukama, otuwe ebyetaago byaffe. Prayer for the schools. We pray for all schools in our parish, all members of staff, that they may remain in love of our Lord God, strengthen their faith in order to overcome all challenges faced. Wetuyambe Ayi Mukama, otuwe ebyetaago byaffe. Okusabira abaafa. Tusabira bannaffe abaafa naddala abali mu kifo kino, nga baafa n'akabonero ak'okukkiriza, kibaviiremu okufuna obulamu obutaggwaawo. Wetuyambe Ayi Mukama, otuwe ebyetaago byaffe. N'abakristu bano beesabidde ekitambiro ky'emmisa, beebaza Omukama ebirungi by'abawadde ebimwoyo n'omubiri, bamukwasa emirimu gyabwe n'amaka gaabwe. Omukama aliwo omukisa. Basabira abalwadde, basabira abo abayizi, ate ne basabira n'emyoyo egiri mu purigaatooli. Embabazi Anet, omukristu omu, basista Sister Rita Sembo, abaspirants, mwami n'omukyala Mugisu Martin, Mr. Kiwanuka Nicholas, ab'enju y'omwami Businje, mukyala Florence Mutyaba. Tubikusaba Ayi Mukama. Wetuyambe Ayi Mukama, otuwe ebyetaago byaffe. Katonda tunyambe Bikira Maria eri wansi w'omusaalaba gw'omwana we, naffe abali wansi w'emisaalaba gyaffe, nga tugamba nti Pepe Maria Ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda ne wamukisa. Mariya omutuukirivu nnyo Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. twegayirira Ayi Mukama, twegayirira abantu bo tuwe okuzuukira ddala gy'oli n'omutima gwaffe gwonna, era olw'ekisa kyo tufune gye tusaba, tukusaba ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kristo oyo atulaga ekisa, natuwa ebirungi bingi, ekadde ali tumwebaze nga tumuddiza ku ebyo byatuwa. Abakristu bano nabo beesabidde, omuli Nafuka Jessica, Sister Mildred Nakyagaba,
Ayi Katonda buli kabaka bulamu bwaffe kali mu mikono gyo singa bwezayo bakuweereza n'okugayira kwabwe abasabira abalwadde n'abali obubi obajjune embeera gye balimu eteraliikiriza gw'okusuka kwabwe kutuddiza essanyu kikusaba kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omukama abeere nammwe.
Katonda katimiza buli katawala ekino mwe mutuukirivu Kristo n'omwoyo okufunaana okunaafuna ye era ye okulira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Okulumbirwa bannange n'okwebalako nga mwe ntasaba si lunaku lumu si bbiri naye mbula
obulamu bwaffe bumalamuzi kyesabire nga tugamba nti kitaffe ali mukulu erinnya lye litiibwe obwakabaka bw'obuje byayagala bukolebwe mu nsi nga bukolebwa mu ggulu twemmere yaffe eya lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe sonyiwa abatukutubi totwala mu kukemebwa n'etuuka ayi mukama tutegaire tubulamu bwona tuyambe tube mu ddembe tugirisa n'eby'ennaku zonna tutebengere onatukakuka nakukalira obusima bwatusuubiza n'abalikaba omulokozi waffe yesu kristo kabaka bw'obuyinza bw'obwesigwa emirembe n'emirembe ayi mukama yesu kristo agaba abantu balekedde emirimu n'ebintu gyantunalyo naye amaaso gazikiriza bwa kereziya okkiza okumwemera okusiikimu nga bw'oyagala kubanga olamula emirembe n'emirembe ddembe ly'omukama ligenda mu ennaku zonna. abasembeza bajja kuba batuukako eyo gye muli tusaba mwenna okuba nti temujjaze wano yingira wano nga saba tweteketeeke bulungi.
Katonda abantu bonna abalebevu gubawaniridde lekanga bwotogika mu kuyamba abantu aba balwadde obayamba olw'ekisa kyo basobole okuddizibwa ekereziya mutugirivu nga balamu bawonye tukusangwa Yesu Kristo Mukama waffe. Agambye mbawere ddala omukisa ebyo ebyokwogera naye yanziza nnyo okwaya yaffe eno tukulembedde obulungi mu mukolo guno. N'abasisita basula wano okutwaniriza obulungi n'omuntu bwebukola abalwadde baffe tujjanjaba ne bafaaza balaba oluusi bwe tufunamu obuzibu tujja wano. Mwebale nnyo omulimu ogwo Mukama agwaweremu omukisa. Ate wanakulu waffe yateeseteesejje byanaatubuulireyo mundeega olukiiko lwe n'abala mwenna balina kimukoze kubeeza omukulu guno. Mukama yeebale. Omukama abeere nammwe. Omukama abawe omukisa abagombe. Abatukuliza amasegerisa abasaasire. Akiikire gye muli abawe emirembe. N'omukisa n'omubiyinza wa buli kantu ati ne mwana ne bwebutuukirivu kubage obusigaye nammwe emirembe n'emirembe. Ebiseewedde tusigale mu ddembe lya Kristo.
Pastor Lawrence ne ttiimu ye yonna basisita mwebale nnyo olw'omulimu guno gwe mukola temujjangu okwo era ng'omukulu bw'ayigiriza manyi embeera mugirindidde mu